Dubai obudde buweddeyo. Serious business. Acidic vocal mu nyumba wali. Venom Club we tuli olwaleero tuli ku press conference tugezaako ku unveilinga omuyimbi waffe atuuse. He's a little bit tired. Omanyi kati ennyonyi the flight and the hours kati essaawa eno twagala kuyisa mu chap atubulire what's up tugere ku wa sponsors n'abasigadde. Venom Club we tuli olunaku olwaleero tulina Mighty DJ Ram, tulina Baby Dewo, Acidic himself ne Baraka wanji Zigwani wanji ati mwali mirambya Baby Rich ogamba oti sanyusa okulaba uli otante emyaka gino nina gyekulungudde okyali Baby Rich ne baby face bwatu uvuddeko. Tuli ku press conference gabeko gambe media channels nazo neziriko Nyondo Media, DX Free Media, Vibes UG. Already we are here to witness a big day, a big moment for Acidic is going to be happening tomorrow on this very big stage. We're together okuwa. Before going to Acidic, I'll be talking to the big man himself, Ram Events. Yo. Soko ya niza Acidic mu Venom Club. Acidic vocals. Once again, I welcome you, brother. Thank you so much for allowing you to come to Venom Club. He's ready to perform tonight, Saturday. Yeah, man. Ram wankubya akamano ngamba abasoga baweddeyo mu Dubai kituufu. Nyo. Sengato wangu. Olwo omusoga asengato wamugamba. Samugambi. Atenga wali. Mpulira. Gawe twabagayibwa mikwano Acidic vocal wali mu nyumba ate still yet again. Abaana b'ebusoga mwaguze tiketi mwebale kujjumbira mwebale kuteekawo mubiri olwa Acidic vocal. Just know he's in good spirit, good shape ate alina high energy okubanga tomorrow executing kyenyini kyalina okukola ki kyalina okuba ng'akola. I'll be talking to Acidic vocal himself. Baba tusanze okulaba nosonyiwa osoga nina lutono nnyo bakyogera batya ekyo. Baba, tukwaniriza ku Venom Club once again. Abantu enkya basuubira ki? Nange nmusanyufu okubeera ndi wano nammwe ate mu paka Kampala. Just mbagamba abantu basuubire Ibrahim. I'm happy that I'm here with you guys. Ngerabeera na mu paka. Alhamdulillah. Acidic abantu abasooka okulaba ku for the first time wajja mu Dubai ennyimba zaali ntonotono. This time oyina catalog y'ennyimba nga 50. Tukusuubira okuba nti enkya onozimba n'ozimalayo. N'abantu bange nnyo basanyusa kuwulira bulungi. Mpulira muzeeyi kakubuuzeyo akabuuzo. Nze mu nnyimba zo akayimba ka Series F ke kasinga okunyumira. Gwe mu nnyimba z'oyimba oluyimba ki olusinga okunyumira nga Acidic? Acidic. Tofasa omusuubu ya Acidic. Onyumirwa kyekyebu kyenyumirwa? Acidic. Series F. Oluyimba olusinga okunyumira lwe lusinga onyumira. Here this side tulina Baraka beba official sponsor abeno show eya Acidic vocal this time wakomewo mu Dubai. Bano bakabaka bakola mu recruitment ate yet again why tulina aba new world tours and travel alibi bakola ku bya visas bano bakola ku bya recruitment. Baraka sanso Baraka show mwebale kutwesiga ne muteekamu Acidic sente n'amaanyi okujja okubanga performingira Busoga community n'abaana Uganda basigadde mu Dubai. Paka ekijje gye mutegeseeyo eya Acidic kuba kati atuuse? Mubaraka okolanga gwe CEO. Yourself. Yes. On board. As we say, beautiful people, Dubai. Wabaddewo akatengo, wabaddewo abantu abadde bagamba nti ennaku zino abantu tutambula tetukyakala tetukuwa pate batwongera okujjukiza buli muntu mu Dubai ali safe. Ng'oluyimba si safe oluwulidde tugenda kubeera wano wenyini mu Dubai ku Venom African Club okuyingira kwa diraamu 10 ne diraamu 2 ku mulyango. DJ Ram, emiryango gigulawo ssaawa mmeka enkya? Sawa ya kaongezi bantu bakereko abatanagula tiketi zigenda kubeera ku mulyango kugera mu 10 VIP ya 2 naye nga bonna abakoze tiketi n'ababukinze emmeeza. Thank you so much. Abatanabukinga mmeeza zammwe tetumanyi kye muliko
enefe twasimbudde dda lunaku lwanja yaman the main artist already wali Acidic alinya sawa meka ku stage. Ajja kutandika engeri alina ennyimba nnyingi, ajja kutandika beat early asobole okuyimba buli luyimba lwe abantu baleme egamba ate tulisaaluwulidde tugenda muwa obudde obumala so abantu tubakeereko okujja. Mu Dubai abantu abalina culture ey'okujja late mu Dubai this time around oyinza okumisinga ku nnyimba ezimu ezinasobola okuperformingibwa omuyimbi waffe. Mumanyi okujja mu bbaala late ate ne mu complaining nga ne tunyumiddwa kimala. So catch your flight, catch your journey early osobole okuba nga otuuka ku venue, osobole okuba nga witnessinga Acidic vocal mu Dubai nga performinga. Wanjikira emiryango gigenda kwa gigulawo ng'obudde bukyali n'atasobole kukeera kwano, you might miss a lot. Tugenda kubeera nga tufuna performance ennyimba zonna omukulu asuubiza agenda kuba ng'aziyimba ate ng'aziggwayo. Njagala kwogerako with a few people abali wano basobole okutubula. How do you feel nti Acidic atuuse mama? Wanji? Ayimba kyaka Acidic akasinga okunyumira? It's okay. Kati kiri okay nkuleke? Across this side tulina omukulu ayitibwa MC Aizo onono ye official MC owa Venom African Club. Acidic atuuse muzee. Acidic atuuse tubadde tumulinda nnyo. Y'omu ku bagayi bemmanyi abali hamu ate n'ennyimba ze bannange abakyala bonna gy'oli yonna muleete abasajja ku lunaku olw'enkya. MC Aizo gotera okubeera mu disco. Luyimba ki abantu basinga okubirako enduulu nga balukubye olwa Acidic mu Venom Club? Akayimba ke bayita It's Okay. It is okay. Mwena mulinga abatwejjako. It is okay, it is okay. Baby Deo. Wanji? Wansibyeko Omanyinza olutalo nakuba na Baby Deo lwali lunene yansigalawo. okyali n'olutalo n'omugenzi. New World Tours and Travel. New World Visa Expert wamu nga yeegase ne Venom Club bawadde muganda wange Acidic bamuwadde offer buli lwanaabanga ajja mu Venom Club, buli lwanaabanga ajja mu Venom Club ye ne ttiimu ye yanaabanga azze nayo bagenda bawanga visa za bwereere. Wanji? Bagendanga bawanga visa za bwereere from New World Visa Expert. Leka tukole bweti Baby Rich. Tukigattiramu tumuwe obutuuze. Bagaba butuuze. Zenga muliko. Uncle Ram, last time twali wano ku Kivulu and so many people bali babuuza nti ebbeeyi ebyokunywa ku lunaku lwennyini olwa event. Is there a surprise extra in akasente akeyongeramu katono ku lunaku olwa venue? Lwaki batidde amangu ako? Mbuuza bubuuza. Bintu biri ku standard. Biri ku standard. Standard prices bazimanyi. Okikoze lwa Acidic because lujo akabeeyi okasitula mu lwaki leero okaleseewo oyagala abantu bakyakale banyumirwe. Era ebbeeyi yennyini gye bamanyi era yeeyo. Ramuyaya. Press conference wetu wadde wanji Yolaga ndabayo. nange nkolaba Ram. Thank you so much our sponsors Baraka bali mu bya project management recruitment New World Visa Expert. Thank you so much everybody Jessica na bonna team ya Venom Club, team ya Ram Events. Thank you so much media Dubai Media mutademu amaanyi. I want to say a big shout Nyondo Media, Vibes UG, X3, Emma, UG, Mike. Bantu mangi abaze batulangira ku mwena abatulangiddeko Taza Derek mwena twagala kubeebaza. Kwiza obutafuna budde kubeebaza ne tubeebaliza mu kamera. Bwe tuteebazizza kitwale nti tukwebazizza wadde tetukwogeddeko ne tuli basiimu DX3 DX Fire Show mwebale nnyo nammwe mukoze omulimu gw'amaanyi buli abadde nekyataddeko ettaffaali. Ngenda kusembayo okwebaza abawagizi baffe abagenda okujja olunaku olw'enkya abaguze tiketi n'abatannagula tiketi abamu batusuubiza bajja kula ku mulyango bakeereko. Thank you so much abantu b'e Dubai mwebale twagala mpozi kyotabanyonyodde nti bwe tuva wano ku Saturday ku Sunday aba Abu Dhabi ennaku z'omwezi nga 10
acidic gyali ku Millennium Hotel downtown awo wenyini okwingira nayo dira mu 10 netujja okubeera. So ekira ngenda kwebaza management ya acidic vocals. Your management then so kola nayo eri very professional. Thank you so much. Atebali cooperative. Guy nze nkoze n'abayimbi bangi. I know. Naye olaba sitera kujja mu kamera kwebaza management z'abayimbi. Naye acidic, thank you so much for choosing that management. Management yo is so professional. Thank you so much. Manager Mwina Jemoli, thank you so much. That's DJ Ram, that's the Ras Remarks. We meet tomorrow Venom Club okwingira diramu 10 ne diramu 2 ku VIP. Atakere kwamanyi emirango kigenda kukulanga budde bukyali. Please muje mubungi ate muje mu bwangu tusobole okunyumirwa. As we always say, DXB5 show ejja kubeerawo, Zack Maya ejja kubeerawo, Nyondo Media, DX3 ne media channels endala kubanga tukuwa live coverage in the 360 of how everything will be running. Until we catch up tomorrow, we love you, we like you.